tuli n'omukulu Charles Olim aka Spapa. Tycoon. Kulamusiza taata. So gamba desi. Obulamu bugamba ki? Yeah. Oli steady? Nkusanze mu bulamu bwo bwa bulijjo buli kiseera gwe buli lunaku lwo luba lunaku lukulu kuba kunyumirwa. Kye kitambula? Tambula nange mpira bibiri. Amawulire mangi nnyo mu kibuga bingi bitambula wane wali twalabyeko omwami omu musajja mukulukulu nga yemulugunya nti obadde tusasula nnyumba kumala ebbanga ddene bukadde obukunukiriza mu 7 kunoonya tolabika obuze n'asala wadduke mu mbuga z'amateeka wuuyo ng'ayise n'abamawulire. Ate omuntu gw'obanja oyita abamawulire ataganya ate ennyumba nga iyo italiko mbu ngenda gitwala ennyumba eyo lwaki ate obuulira abamawulire ennyumba eyiyo era ogamba bugambi kati nganze ku magezi agange oba kati nganze ku mutima gwe nnina sakera kumaze nindita omunamawulire ng'emmanga ekigira kitono nnyo oba obanja wera mpa ennyumba abamawulire tebaali ennyumba yiye wako mbadde simanyi bifaayo kale nemba nga mbadde simanyi kale katugambe nga mbadde mmanyi kibadde tekimwetagisa kuyita munamawulire kuba ennyumba si yange sitigitwala mbundi mujjakola mpaka era abadde wadde bino okugamba nti oba nzigaddeyo paka nga nsasudde okyegeera kuba ennyumba yiye sirabao nyo kibadde kimuleesa abamawulire abamawulire bakwate mbu naye alabikeko mu mawulire omayagala amawulire mazima abantu baganya olabikira mu mawulire naye omuntu ayinza onoonya walabikira mu mawulire nga tewali n'abulwa okyegera naye oba ofunye ekyansi ye kati fe omanyi batwogerako nze nali ndabyeko omusajja omu wali omusajja omu yatukirako edda yakubirako serena nagamba eserena ndoozi omwezi guggwako nkya naye ng'ali mu lujjudde muki mu bantu naye ng'ali tumuwa myezi mukaaga emyezi mukaaga naye siraba lwaki yali asobola okubeera mu bantu abangi n'akuba essimu amutegeeza kuba baali ku tv nga balaba yawula nga background nga bali ku tv balaba bino byolugambo serena abamugulidde gundi obikibikiye then nemula nga ate aligamba ku ssaayo zinyini n'akuba essimu abantu bamanyi okubeera mu bantu n'agamba waayi omwami ono essente zayogerako zozimanyi obukadde omusanvu kati waba agambye omusanvu abanja musanvu gwe ibra olaba kisoboka kisinziira n'ebbeeyi y'ennyumba ennyumba yakakadde gwe olaba kisoboka emyezi 7 olaba kisoboka obuzibu buvaawa obuzibu ezo sente teziwera kuba ennyumba ezo zijjukira nasembeyo mu emyezi 6 namuwa emyezi 6 ginasembeyo mwezi awamu ennyumba yatugamba nga ayagala kakadde ayagala mwezi kumukumu kwenzimba nayingirawo nentekamu nenjikola mbiro nindoza nga ana jikola kuko zino lugudo kwala lwali lufu nenyumba yali nenjikola nenzimba enyumba walabika wali sajja balaze mu toyi saizi wali inanze yabizimba nasanga mu kigalaji nemusasula sente kigalaji nakijjamu nenjitako pavers wanzi nenjikola najitandika butandisi nenjikola neyekola ki nedda bujja nemugamba naye netukola agreement nemugamba naye woyagala gitunda onguze muzege nga tunaba azini oba ogezako kugamba omuntu mulala yenna soko gambe nze jinguze nze n'ennyumba nenjikola nga manya jinguza kale waabaana anayatunda kuba namulanga tayina aweddemu nga ndaba tayina kuba ennyumba gyali abeeramu nagiwa naddayo mukyalo then nengamba oba otusiza ogitunda nze jinguze kakati mubadde waliwo abantu abadde balowooza nti woosula wobadde osula maze kumpi mwaka mulama nga sigenda nga sitinya nawo simanyi na bifaayo mubadde mu bizinesi ki eyiyo mu nnyumba eno ennyumba yali studio nga mbaddemu abayimbi bikino nga omanye ebyabayimbi nagenze kugamba nempula nga bintame nengamba kiki ne studio nenjikwasa kuba kati abayimbi bwe bagenda nali sobola goba bano abaana abali bakola ne bane n'abayimbi nembalekera studio nemwagamba sula emyezi 6 kuba landlord ye yali ngaagala mwezi mugumu nemugana naye nosasula advance emyezi 6 nemugana naye kitumenya leka tukwate emyezi 2 nagamba azi njagala mugumu nange kijja kumenya nemba ndi awo nankubira nangamba kati ye nga we yankubira nga alina ekizibu olwaki nze salira abamawulire landlord ankubira alina ekizibu
yankubira nga alina ekizibu nga n'omwana bamugobye ku ssomero nanga nyamba abaana babagobye ku ssomero weyankubira nga alina ebizibu nangamba abaana babagobye omwana kuba nesente nazikwasa mwana yava kumubizi ng'ate yali yagaana emyezi 2 ng'ayagala gumugumu nanga alina ebizibu bagobye abaana nensaba ompeyo emyezi giwera mpayinga emyezi 6 naye ate newe namwera emyezi 6 eri kugamba yeyampa n'okusigala nga nkyabira mu studio lwansonga ne studio nze nali mbikoze ki byesonyiwe naye nengamba ngejja alina ekizibu kankwate emyezi 6 ngimuwe naye saamwita abamawulire omusajja alandooda alina ebizibu okigala saalita bamawulire naye nakwata sente nga tirina muntu amanyira abantu babitegedde kati twakuba nkyogedde kati nakyogera leero sikyogeza busungu naye njogera bwogezi nga saasobola mukolera okumita abamawulire yampagiza okubeera nga kinga amawulire nedda ng'abaana bakyakola ki ng'abaana mubakyabeera mukati engeri gye mwalimu abaana nali soba baggo balwakuba abayimbi bagenzi nimbagamba waliwo Julius waliwo Daniel waliwo Nanibani waliwo Nakemu nimbagamba kati studio emyezi 6 gyinza studio wegiggwako nandika okubisasulira temumpadde 10 sibagala kwadde 5 njagala mbere nga musula 2 nga musula landlord nabo okwebeezaawo so gwe wabawa entandikwa ya myezi 6 n'ebyuma nembaga newe mba mwetaaga ekyuma ekipya nze muŋŋambe nja kibagulira kuba nze lwaki nali nsobola okusigala nga ndigula lwa nsonga nsanganya abayimbi nga bayimba naye nga bagala obasaponsalinga kati wemba nsobola okusaponsalinga omuntu nenga nga ligenda kuwayo studio nange nensobola okufuna mu studio okyegera nti studio nagibaterako oba ku lwabyuma ebirimu nange mukoleko oyo omuyimbi kyokka kinali nfunamu nga nze nate saaba nabudde ebyo obudde obunali nga siina nnyo ki ebya studio. So emyezi 6 gino bwejja gwako abaana ne balemererwa okusavisinga awo saamanya ekitegeera emyezi 6 kati wejaggwawo ko mbadde siagenda okyegera mbadde siamanyi bifaayo kati wejaggwako kuba kati nze omusajja yali badde nze ankubira oba nangamba kuba ne kotoda gye bagamba sigira bongo okyegera nagenze ulambu wali osiweyo mbe bagenze begasakasaawo bangi bazze nebuuza balesa abamawulire balese mu biki batwala bintu kati ebintu byotutte ebintu bya sente nyingi kati ebintu biriwa simanyi sana bigo buli nze nganze ku ntegeera yange sisobola omanyi mulimu abantu abeego kati studio omuntu agula studio nti muyimba balooza omuyimbi afuna nnyo ayinza nawaika naye agenda nandika studio empya sisobola nakola kisobola nabigobulira ebyo nti nnoonyeza ebintu byatutte kubanze kyosobola otwala mu nsi njagala nnyo mu nsi no nsinga nnyo kwagala mukazi wange omwana wange na ssente naye nga nooba ofudde tosobola genda nabyo kati abo abantu bensinga okwagala mu bulamu bwange ebintu ebyo bisatu bensinga okwagala mu bulamu kati bino byengula obuguzi niweba mumotoka niweba kingi ngaokitutte kasika oba nga ndekedde obulamu tolumwa tekisobola kunnuma kyosobola okungalawo nga ndi mulamu noba mukazi wange naava mu maaso omwana wange oba nembayala kambuze okyali mu management y'okumanaginga abayimbi okyali mu bintu by'okumanaginga abayimbi mbirimu naye ngera jasibiddamu mbirimu naye jasimbadde bisi naye nga abayimbi badde nga bamanyi bamenya abasumba kakati waliwo amawulire agayitinga na waliwo omwami mwerabira erinnya abantu mulogo w'enkuba like mwerabira erinnya ly'essimumanyi okay oyo gwoyogedde mwennyini oyo abagamba nti yasayininze mukyalawo yagenda okuba nga amumanaginga ebintu ebyo kola booti Abitex oyina enamba ye sigirina omanyi wasula nedda obadde nze omanyi wensula manyiwo kati weebuze nakajja Abitex namuwulira nkyali muto weebuze lwaki nze omanya wensula ngewa Abitex tomanyiwo muwuliziganya mwogera mukwano gwo Abitex mukwano gwo ebintu byawo kyekibagatta gwe naye ekyali kitugatta nze yajjanga kundogera nkuba mu bivulu byange zino shows ze wategekanga Mbale Palisa Luzira so nga yakwata enkuba n'agamba totonya ye newa batazeera asookuba ayina ingiridakola mu so gwe mulima gukoledde ebbanga ki ogw'okuluga enkuba kikyamuleeta Kampala ogambye akwata enkuba tugambe nti tewamusasula bwe yakukwatiranga enkuba kwe kukyusa omuyimbi wo amusayininga amutwale nafuna nga abantu bangi osanga yanyiiga nalowooza nti mwenzija ssente naye bigosi mbikola nange kunnyumira
naye ate bino byenjogera woboloza nnimba muyinza olowooza kuba omuntu ayinza okubeerayo n'agamba nti obukakafu buliwa ogamba nti oli aloga enkuba soogera nnyo ebyokwogera nyera mwaba binjogeza soogera mbu lwakuba mbu kino oba kino nsina mbu lwakuba mbu landlord mbu yazze mbu oba batute ebyasipapa mbu landlord ekyo tekirina bwe kinzigyeko kino nze nga nze boogedde bigenda kuggwayo ebigambo nenze ngenda kusigala nga ndiwo okyegere era nga nkyakalubye wane kampala nze nkyakalubye muganda okyegere kati oyo omusajja woboloza byenjogera nnyo gamba bitekisa yebikula omugongo wange okyegere oba wanene ku lubuto oba ajja enkofiro jala nekinnya ddamu omulundi gumu abikule wanawa mugamba bikule omugongo ne ku lubuto wano aye ebikule nga nze wena ebikudo ndaba okyegere njagala bitekisi yebikula olwo mugamba ajjeko enkofiira akulage wano then wona amala okitegera wona amala ojja onnoonya nkunyonyere sayini eziriko zitegeeza ki gwe mugambe yebikula wano wasembayo okwogera dina omwami oyo wasembayo ddi okwogera naye abitex nasho zembadde ngenda okukoleza sipapa agabudde zinamusukubirako ne mugamba agenda kumkolera ku kyenkuba kubanga sizoni eno enkuba yeefuula leero gwakenkera neetonnya wenamukubira ne mugamba ogenda kukolera ku kyenkuba ekyo ne tukyogerako naye naagalako deposit nangamba alina ebizibu era naye asaba deposit kwogwo omulimu nangamba alina ebizibu biki alina akamotoka kabadde agula mu bondi sente baagalako ayagala waayoko kitundu ne mugamba kale tewali tabu ngenda kuwa deposit naye tetwakwatagana saamulaba nani okunsanga wannimba kambuuze omuntu atulaba yali agadde okumanya waliwo ali eyo ng'ayinza okwagala bamukwatira enkuba tetonnya ku mukolo gwe omwami ono akolera sente mmeka ekire ky'enkuba akisibira sente mmeka kati nze nga nze abadde gwakukyajinga atya abadde anzirako olusi 2 miliyoni 2 okukwata enkuba kati abitex woba oganye yayinza n'ogikusimbikira gw'ova ku mundu atonyesa enkuba nga tetoni